Kale nate ebye media tukomyewo omwe no mukulu na basinga mumanyi galaba galaba ono wafu maze bande tukyakwatagana wali wangoba nesimanyi lwaki nakulabaka e Nairobi oba wafuna sente nokola ki si kugoba ate si kufuna sente bwanga teri mulya mmere yenna agamba nti ye bwaba ateredde atuuse gyalaga ate yeerabire wano wabadde mu mbeera embi si bwe kibeera soko obuze kuba kulaba webye media atendezebwe nga agulumizibwe nga wenga ekitibwa amanga gonna gamusinze nga muzikiza obwanga luno tonde atonde gulensika gwalo olwebenya kakane emirembe n'emiyembe ddala nga weewaawo nga mutya bakyali bange mwenna abange yanadamu kyali wange owe South Africa erinnya ly'entero lyerabira ninawo n'omulala ali South Sudan bamuyita Bukenya John mwebale ku followinga programs zaffe mwongere okusubscribinga musharinge kwegamba n'okwongera okuyiga kike mutamanyi tandikire kompeta zino ndabo ine mpeta bbiri lwaki zosookeddeko nze ndabira oli tetwazina okay. Okwanguyaako empeta gye nnina is a Freemason naye nga Freemason gwe nnina owaddu notion oba obuyambi azin eri okutandikira ku muto ku mukulu omuvubuka omukadde mukitegeera the notion yes sebo ate eri eyokubiri era it is the same naye gaba madaala eri ndaba simpete nnyo ate eno zezimu zifaanagana just nti oil akozesebwa kuno era si yomu yakozesebwawo kweno ziba zikyukamu twakoma ng'ongamba ogenda wa nali ngenda Nairobi ekyava Nairobi nze mpeta kansoke nkutwale then male nkukomyewo ekyava Nairobi nali nina omuvubuka gwe nali ntwala twabali abavubuka basatu kola ki era ku process yemu abantu mugana wange byemu baagala sente gwe kyoba omanya baagala sente ate obwavu bungi tuyingira ku Christmas embeera mbi nga bw'okiwulira so bwe twatuuka saasobola tuuka nabo eri gye nalindaga baakoma Mbaale nga abamu tebalina bipapula ki kyetwandiga nti ndaga muntu okusala ku boda erwakaaka basaza passport boda wali ne bwoba nendaga muntu oyita era ne bwoba tolina osobola naye olwokugamba nti tugondera amateeka ate n'engeri nti twali tutambula olina okugenda otuuka Ederooti ovemu Ederooti ate essaawa endala nga 12 olyoka otuuka e Nairobi mu kibuga wakati batulemesezaawo ne baba nga tebasobola kubanga bagenda naye nze nganze ne kyali wange nga bwe twali tutambuza ensonga twasobola okutuuka bwe twatuuka bano ne batukubira luvannyuma ne tubagamba muli ludda ne batunyonyola nga bwe baakoze eki bwe bazzeeyo nti ate ne connection kyali kizibu amasimu nti ffe tuli eri ate bo bali eno nga network zikyukamu kakati we twamaliriza ensonga eyo abaali balina okuleetebwa ebintu byabwe ne bireetebwa wano e Uganda nkulaba ku mazzi kituufu nagiposting eyo nkulaba ku mazzi osireyinga nali siri mu kusireyinga nali ku nsonga zezimu ezaali zintutte nga si za kusireyinga lwakuba nti oli buli waalaba omuntu ng'atudde mu lyato ng'ate yenna aba alowooza nti ono ali mu kukola ki mu kusireyinga amazzi ago nagamalako ennaku wazindaba ezo muli ku lyato kaato ako kenalaba kati akatono kalina we kakutuusa bwe kamala okutuusaawo ate ne mufuna eddala ng'ate eryo lye mufunye liriko ekitone nnyo mu tanka nga muwezaamu lita 3 nga wano waggulu mulina eddomola nga 10 n'ezo oba pipa mafuta kuba okwo ku mazzi muyinza otambula ne mutuuka nga temukyalaba ku lukalu ekiri ku buli nnyanja nga kyemulina olengera mazzi kati bwe twatuuka era twamala ennaku 3 ku lyato okwo ne tutuuka bwe twamatuuka ne tukola emikolo egyali girina okukolebwa ne tumaliriza ne baleeta abagenyi b'abaana ne tubaaniriza
nabo ne bakkiriza nti bagenda kukola kubanga terms and condition era bwe zino tambula baba wakutta agamba nti nze ndi wakutta eyo ne tetugenda kuddayo emitendera kikozi wagisomesa wagisomesa bali bameka abo watwala benatwala bali abaana basatu naye ababiri be basobola okukola ki banoonya mbeera nnungi ababiri be basobola oyitamu n'omulala yandibadde ayitamu naye ye omutima gwe gukyalimu okukola ki gulinga ogwange yesebo naye ate gujjeemu ekintu ky'okutya okufuna kubanga kuzaalibwa na kufa kuwulira okitegeera buli lwona kyejjamu n'embeera etereera tukomyewo Uganda mukolo ki gye mwakola nga tukomyewo okukomawo kuba kwakujaguza kusaddaaka kulya kunywa kuyiwa musaayi yesebo ogutali nti osse magulu abiri nedda nsolo biki nsolo tandikira ku mbuzi endiga ente n'enkoko gina kyessa kubuuza bikolerawo kweyo tayimu tolina kyotwala ng'obadde onoonya bugagga nga oli akugambye nti kaakati olaba nti ene bokisi yiino bw'onaatuuka ewaka olyoka ojaabye olabe ekiriwa onda ensawo yo bw'etuuka omala gikebera mulimu temuli nti temuli nti kati kwata kino wandako amalosu yogera ekikuleese ozzeemu era bw'omala okwogera nakyo nozzaamu nga kikola ekyo ky'okoze eki kwesaawa yennyini mu ddakiika 15 nga kyo kireeta ekyo ky'okitumye naye wano tosobola kujjamu atoddemu otume kubanga si waagenda era kubeera temutonzetonzewo ebidiinidiini byammwe ebirala ddiini ki gy'osinga omumanya gy'otegeera nti eno yeddiini gyemmanyi ndi musajja muisiraamu oli musajja muisiraamu kati luli saasobola kukubuusa omuisiraamu yakulira yasinzirira ku majjini nti ye akozesa jjini omulokole n'akozesa mwoyo muki mutukuvu omusamize n'akiririza mu ezo ze wandiise empewo okitegeera deni abakatuliki nti simanyi paati eri mwoyo mutuukirivu era naye mwoyo muki mutuukirivu owulira bulungi era n'omusiraamu siina gwe mpabya kubanga siina gwe nyingira mu nnyumba ye ne muga nti jangu nkutwala muki mu kufuna ky'oyagala nedda bonna nga bwe twogera no bakola ki bwe bakuba essimu naye era mulimu akuba nga alina omugaso n'akuba nga talina ki mugaso nga boga nti kati ngenzeeko mu bbaala ndi wakunywa oba siri wakukola ki siri wakunywa emabegako tuzze nga twogera nga tunnyonnyola teri muntu akuba kabonero nga tekalimu piramidi kaabe musiraamu kaabe mulokole kaabe ate obadde ki kale bwe mumala okusaala mukola muti tusaba tuwanika tulomba eddwa tusaba Mungu byonna byensadde eswala yange etuukire mirembe ne byenjagala okusaba kati nempanika emikono nensaba n'otunula wanewa ntunula mu kibula gye mba nsaalidde gikole mu kabonero kaayo ntunula mu kibula nempanika bwenti emikono mwina wano we mukola wemuti ne wemuti okitegeera mukola wemuti nokola oti nokola oti onfuna kati tuba tukoze kye twandiise piramidi oba third eye tip 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 so okyuka bwoti kyuka tutwale nti tip nodda tip noyambuka tip nokomawo era mu center ti third eye obeera okoze eki ogituukiriza so kati ebyo byetwogera n'okukola ki eyerimba asobola okwerinda ne gwe nalabye nga nnyonnyola ku majjini era yanseseza nnyo naye nga tunoonya kumanya oyinza okuba ng'olina ky'omanyi nga n'omulala alina kyakola kyamanyi bwe kiri nga oli bw'atasobola kukeera nannyumiza empewo ya Kabaka bulamu nga bw'olaba maama w'abaana bw'ayambadde bulamu oba nti mukasa atusiza omukka oli yambadde bbulaaka eyo Kabaka bulamu
lugoye lwakuziika. Mu Bwakabaka bulamu ye atambuliramu ekyo ekiddugavu. Mukomyewo? Tukomyewo tukoze emikolo gyonna tugimaliriza. Obatadde bagenze batuta ebintu byabwe. Yes. Naawe okomyewo. Nange nkomyewo. Nawula baali bakusiba. Baali bakunoonya. Obadde olina ekyoyogedde nga kigenda kunyiga ne kamera ngiveemu. Bakunoonya. Nze oli okunsiba. Onoonyezebwa. Ate sinoonyezebwa. Wabula kati nze nkola ki? Gwanoonya. Nze nnoonya. Nina akatambi ke ngenda okuweereza osooka okawulirize bulungi. Okagatte ne gundi gye twasooka okukola we twatandikira. Ya musajja ku luno luli nali nkwekereza, leero sigenda kukwekereza. Kalippiro. Sajja nali namugoba mu mboozi zange. Yankubira essimu. Wamugoba? Nangamba nnyo n'erinnya lye. Nkuwa platform n'okola ki? N'oyo n'erinnya lye. Kaakati kankubuulire. Bwe tuba tusoma. Oba bw'okwata omwana n'omutwala ku ssomero. Okimanyi nti omwana wo osobola omuyigiririza ewaka n'ategeera? Bwe tuba tusoma. Oba okukwata omwana n'omutwala ku ssomero osobola omuyigiriza ewaka n'akola ki? N'ategeera ky'obadde oyagala ategeere. Omutwala ku ssomero bwe tewasoma busomesa. Bali baba bakusingako ki? Wafunako ku musomesa? Nafunako ssebo. Bye yakusomesa wabikwatanga? Nabikwatanga era n'oyita n'okuyita. Kitegeeza osobola ottereeza ono atanakola ki? Atamanyi. Yes. Kaakati mu kunoonyezebwa kwe nandigambye nti kwendiko naye ate essaawa zino nenziramu nega nti nze nkola ki? Gwanoonya. Nze anoonya. Bakama bange tukola interviews zino abasinga ne mujja mu comment section ne mugamba oli musiru totegeera olinga kino olinga kiri olinga kiri n'obikkirira ono olw'okuba nti ye gw'omanye ennyo ali waggulu ne weerabira nti ono okubeera wano waggulu wabaawo ensonga lwaki akola ki? Ali awo. Lwaki ali awo. Ate ye bw'amala otuuka wano waggulu obulimba ne bubeera buki? Bungi. Mu kifo ky'okuzza kino nga bwe yaliiranga mu ttaka n'alyoka afuna essowaani nga njoze. Ye n'abikeerya essowaani ey'ettaka gye yabeerangamu n'alaga nti ye tagifaananangako, tanywangako malwa, tanywangako mukombooti, talina kintu kyonna kye yali akozesezza nga kya bwavu. Obusungu obujja wa? Obusungu wembujja mukadde kaakati oba akeemabega. Nafunye akatambi akaabadde katambula nga kagamba nti Kalippiro ye nga ye mujinni bw'ava ku ky'okuba omujinni n'agamba nti omusajja yamutuma amajinni n'agenda essumba wange oba ssumba yanga n'aleeta ago amajinni. Owulira bulungi? Bwe twamala okukola prosesi ya Kalippiro baamuwa ennaku 3. Mmeka? 3. Ne bamugamba nti genda ne Eddie akuleese oba galaba nti ku lunaku olw'okuna nga tezinawula ssaawa 3 ez'okumakya mubeere nga muli wano abagenyi bamwe nja kuba nkoze eki? Twali Nakaseke nti abantu bamwe nja kuba nkoze eki? Mbaleese. Era olunaku olw'okusatu Kalippiro yankubira essimu nga ndina wange ne mukazi wange n'aŋŋamba nedda lwaki Kalippiro buli kimu aba ayagala ggwe ne mugaa kino kye tulimu nze nakoze eki? Nze nakimututemu. So kati mbadde nsaba ondeke ngende nkole ki? Emirimu. Mumalirize nakyo kiggwe. Bwe twatuuka olwo olunaku lwennyini Kalippiro omusajja n'amugamba nabagambye mujje enkya nti naye kale tekirina buzibu musazeewo okukwata ki? Obudde. N'atugamba tugende ku bbaala ye eri Munongo. Munongo. Kirudda wa? Era nakyo kiri Nakaseke. Kulira. Bwe twatuuka Kalippiro yes baali batugambye tetusasula ssente za luumu. Naye ye yagamba nedda. Omusajja engeri gy'atindiza olugendo ate ffe twagala ebintu. Katukole ki? Katusasule luumu. Era twagisasula zaali za mitwalo egyo. Ne tusasula luumu emu kuba era tulinga baaluganda nze ne Kalippiro. Ne tulusulamu eyo luumu. Buli kimu kale bakabbiya twanywa ebyokulya ne tulya. Enkeera ssaawa 4 abudde nkubeerera wa mazima. Omusajja zaagenda owera 12 ndowooza nga yatukubira ez'okumakya. Ng'omusajja yatukubira. Ng'essimu teziyitamu olwawali nga netiwaaka ntono. Ne tutandika ovuga ku ssaawa 3 okunya ne tutuuka. N'agamba nange n'abakubidde edda amasimu naye nga temukola ki? Nga temukwata. Ko ffe tuutono tutuuse. Bwe twatuuka
ne tuyingira munda n'atwaniriza. Ekirungi waali Sinti oba apangisaawo. Sinti leero bw'ogendawo togenda musangawo enkeera. N'atugamba muyingire mu nju. Nga ggwe bwe yabakola. Ne tuyingira mu nnyumba ne tutuula ne twogera ne batuwa amazzi ne tunywa ne tufuluma. Naga talina budde alina gy'akola ki? Gy'alaga. Tugende tumalirize ekyatuleese. Bwe twayingira ABM nga bonda bantu dde wano. Naawe nga bw'otudde awo. Bwe twasanga ebintu biri nga biri mu bugundi weebuti, obugoye weebuti. Obweru. Ate ng'era buno obugoye ye mwennyini Kalippiro ye yabukola ki? Ye yabugula kubanga bw'oba otwala obugagga gwalina okubika abantu bo. Mulombolombo. Kalombolombo. Gwalina okwegulira olugoye luno ne weebikkira abantu bo. Bwe twayingira n'abalaba. Nange ne mbalaba wadde si nze nali nina okukola ki? Obbatwala. Ssaalongo n'ayogera nti kaakati munnaaye muyingidde enkiiko 19. Ssaalongo waawa. Eyakubuuza nti lwaki obweddo ntigaatiga. Owulira? Abatamanyi mu bannyonnyole gwe nakola. Abatamanyi Ssaalongo gwe musambwa oba tewandigambye nti jembe. Nabagamba nti buli interview gye ngenda okukola ngenda kukubuuza bw'oba olinayo embugga nga y'amayembe ng'esobola ejjembe lisobola okwogera nga bwe tuli wano mu kitangaala njigabako ssente. Era n'empita nti galaba nti wangi nga si bino simanyi muzzukulu sooka ombulire byazze bitya. Nedda. Njigabako ssente. Y'embuga eyo gye nkugamba. Nagendamu gwe natiginya na. Gwe watiginya n'akugamba. N'atugamba naye tusanyusa balaba neera mu nkiiko 19 oba mu bugagga obw'okwesiima obw'okusanyuka n'okwesiima. Ze nkiiko 19 nti kale Ssaalongo. Nti kaakati nze ŋŋanze neeyanziza. Omusaayi gwange nakoze eki? Nagugabye. Nagunywedde nafunye kubanga yasala ente 2. Nti kaakati era olugendo nattabadde abantu bo baliwa baabaawo. Naye nga ffe yagenda okujja okutuganga jjukira ffe twasooka oyingira nga ffe twamaze dde okukola ki? Tulaba abantu bali wali beebase tetumanyi kikola ki? Kiddako. Bantu mibiri gya ddala. Bulaaza. Bwe yamala obbatwanjulira n'ayita ejjini essajja. Nalya nti gundi nti kaakati abaami abo nga bw'obalaba nti okwo kwe kuli gwe mugenda okukolera nsaba mu musongeko. Ng'asaba bali abeebase. Basonge ku gwe bagenda okukolera. Boosi waabwe. Era ne bamugamba nti Kalippiro. Owulira bulungi? Owulira. N'abagamba nze Kizza Jacob. Nti bw'oba oli Kizza gwe Kalippiro. Kati ffe ekituleetedde okukuga nti gwe Kalippiro kubanga obuuma tugenda kulipira buki? Bulippire. Erinnya waalijja. Yali aliyina. Naye nabyo nga byo byamwongerako ery'okulippira. Byo nga byo biri. Waliwo. Naliwo bulungi baaba. Ne voice gundi nziyina. Yonna gye tutambulidde ne Kalippiro. Oba Kenya, oba oba ewa Ssaalongo weeno. Bonna nze mbadde mutwala. Owulira bulungi? Gye twasookera eyo yennyini yampromisinga nga mpa ekisuubizo kya mulundi gumu n'aŋŋamba twagendera mu Regius UAS n'aŋŋamba nti bwe tutuuka mu nnaku ezo 3 eno emmotoka yiyo ne kaadi n'aŋŋamba bagibanjako naye ngenda gikusasulira. Kyatwala ndowooza wiikisi 2 nga sibanja ng'omuki kuba oli kyali wange. Naye nga mu lugendo luno lwonna mu bugagga bwa Kalippiro bwe mba nkubuulira emyaka nti 5 gye tumaze ffenna ninamu emitwalo 10 mu bulamu ate nga nazampa 5 mutwalo 2 n'olunaku lwe namutwala nga abala ddiiru y'abayindi ne mugaaja mbeeko gye nkutwala yasasula emitwalo 16. Omusajja mwene yakwata emitwalo 4 nga webale kundeetera muki muzzukulu mu nnaku 3 ne bakutula ddiiru y'omuyindi ya $27,000. Waliwo abaddewo nga tuzoogera wano. Okitegeera? Kaakati obusungu buno bwonna. Nze mpulira bibyo emboozi gy'onnyumiza. Obusungu buno bwonna
era mbadde nzija obujjawa byandibadde awo byonna oyonoonye okoze buli kimu olw'obutali bumativu bwo leero osobola okugula ejjembe enkya n'oyita amagini n'ova ku magini n'oyita empewo eza bulijjo naye nga byonna era obikwata n'obisuula. Kati nga tugenda mu maaso nasooka nenfuna essimu nga omukyala w'oyo mwennyini mukyala wa Kalipiro nga nkubira ngamba Eddie munnange mukwano gwo baakoze eki baamusibye konza ali luddawa ebyo nange tetunatuukayo mumaze okufuna obugagga kati saa zino mugagga no nsifuddeeyo oba gwamanyi oba omugagga oba si mugagga afunye obugagga byonna mutandise otambuza obulamu kati embeera gijjawa gweokweyawulako kati okuneeyawulako oba gwe wanooma saanooma kubanga ye mwennyini bwe yamala ofuna obuzibu obwo bwennyininyini mu ebyo ebintu yatuuka tayimu nga bitandise okumwekyangirako gye twajja ebintu ebyo omusajja n'amukubira n'amugamba nti Kalipiro toli muntu wa bulijjo bwe wadde weeraba nti oli waki wa bulijjo oliko amaanyi amalala g'oyina ewakaawo bamugamba alina amagini nti ye nga ye si muntu wa bulijjo. Omusajja n'amugamba nti gwoyinza okuba nga weeraba naye nga waliwo ebintu ebikusibye ng'ate gwakola ki gwabyereetera ky'oba okola komawo neeyo ensawo yaffe tusooke tugende tugobeyo biri kubanga tewali mukazi abakazi tolaba nti beekazi asanze omukazi omukulu mu maka ga bbaawe n'ajooga ng'ono omukulu tekisoboka. Sikutegedde yalinayo omukazi omukulu oba Kalipiro yali alina amagini ge yajja Tanzania obadde ompa example nti tugeze mukyalawo oleesa omukyala omulala n'oleetamu namba 2 namba 2 ono tasaa kumanyira nnyo ekisuse namba emwe gwasanzeewa kaba kamanyiiro era ne bali abantu nabo baagamba tetugenda kukola ng'ate tulina abaliwo ate betusingako ku maki kumaanyi betusingako ku maanyi. Kalipiro we yabadde akola interview yo oba bwe yali akola interview ye yagamba nti omusajja bwe yamala omunyonyola bino ebigambo n'ayogera nti awo we namanyira nti ndi w'amaanyi era siri muntu wa bulijjo era we namanyira nti eno saateeta mirambo naleeta baki majinni. Kalipiro toleetangako jinni tolimanyi bulaaza ng'oggyeko bino bye twalaba tolimanyi kino nkulayirira ne bwe baŋŋamba okugyamu empale tomanyi jinni era wakoma galaba wano we baagakuleetera tolimanyi. Ebyo byonna byandibadde biri awo wambika mu nnaku ezaaliwo awo mu kaseera ng'abaana abaakutwala ewooli omusajja nga mugenzi okima amajinni nga we baafa nali manyi twabisolovinga obusungu kyawulira abudu teri muntu asobola kuvaayo nga ndikyaliwo n'ogamba abantu mu kamera nti buli muntu yenna gwe nagenda naye yafa oba atandise okufa ng'ate nze yakutwala nga neemanyi nti yenze twali abantu 2 n'omukulu wakumeka wakusatu era bwe tubanga twali mu eri embuga twalimu abantu 5 amajini 2 ekazi n'essajja nange naawe n'oli omusajja omukulu lwaki siyavaayo nannyonnyola bino gwe n'ovaayo. Omukulu mu statement yali yasooka wulira bintu ebyo oba nabbiraba bulabi nga Kalipiro abikola ki abyogerako. Kalipiro oli yali talina buyinza bukubira Kalipiro kubanga nze nakola ki nze naleeta Kalipiro yakubira nze lwakuba nti essimu gye nalina mukadde ako nali mbirikodinze byonna baginzibako nemba nga sobola kuba na maloboozi ng'oli omusajja ankubira ayomba naŋŋamba naawe noonya ow'amawulire yenna mutereeze ensonga ezo nga temunaba kufuna buzibu. Ate nze Buladi ndabye ku bintu bingi nyonkeddwa nfumitiddwa nkoze eki kati okufa nyinza okuba nakuyingiramu nemala nenkola ki nenkuvaako kati oli bwakeera nambikka kinnuma ng'ate ndi mulamu. Ate ekyokubiri nze ndi taata ayina abaana benkyetaaga okusooka olabirira obwongo bwange
nga bwembuyina sibuna bakugwamu mazzi nga aga Kalipiru okukeera ku makya okusuula omwana oyinza okuba ekyo badde tokimanyi. Tovoola abantu sikuvola abantu siri mu kuvoola njogera mazima bw'oba owakana tugenda kunoonya buli kimu nga bw'oyagala n'omuntu oyo tumukubire owulire ekiriwo osobole okumanya. Ennaku kati ziringanga 6 owulira nga eyandibadde ku saa zino nga mukyala wa Kalipiru nga ali mu bulumi yaleka amukubye nga amutuzeetuze. Amukubira ki? Ekimukubya Kalipiru yafuna omulimu kyemayi muzze mulaba interviews bwe yamala ofuna omulimu omuntu gwe bamuweereza ogendo zikula nga aliko enkaayana bwe baleeta empapula za kkooti soko ninda katono omuntu gwe bamuweereza ogendo zikula aliko enkaayana newe bagenda omujja okitege enkaayana zaali za family. Kalipiru nga bwe yeemanyi nti w'amaanyi n'akeera n'agenda aziikule ki omufu oli gwe baamugaana ng'amuwadde omulimu mulala n'amukute muki mulala. Abaakwata Kalipiru oli eyamuwa omulimu bwe yamala okimanya nti bamukute essimu ze ne zikola ki? Tinda konvuga speed mulimu okukwata mulimu okuzikula. Before yali akwatibwa nga tanakwatibwa afuna omulimu owulira bulungi omulimu gwe yafuna agumuwadde mulala n'atakkiriza kujja mufu wali muki mulala ate era naye nga waaki bantu babiri wa family ya Kalipiru olw'empaka n'akira ku makya n'agenda n'ajjawo omufu olw'okuba afunye amuwagga bamuwadde ssente ate gwe mulimu. Yes gwe mulimu naye olibwa ABM bwagamba nti kino sikyagala kibeere bwe kiti paka nga nzikiriza kubanga nina bye tukyatereeza anti si gwe yandeeta ngambye kola kino kati weewe ogende okufunira obuzibu nga bwalimu kati bamala omukwata bamuteeka ku poliisi y'e Kajjansi ayingira mu weeks emu n'ekitundu akubira mukazi we enkeera yalo yakubira mukazi we nti noono muna tebatukoze yalina omukyala bifo era yamuyina akubira omukazi amugamba nti munnange no baakoze eki baatukutte. Omukyala amubuuza nga maama w'abaana baabakutte buzibu ki ekisiraani ekyo oba embwa eyo tofaayo bw'aba anoonyaanoonyenze tovoola abantu banaye simweguye ate oba mpulira n'obusulina amateeka agatutwala newe gaba gatutwala guno omusango gwendimu newe bakomyawo vidiyo zaffe ezasooka Kalipiru nga ambisent nfudde owulira bulungi ne bakomyawo ne bino ate nze gwe yaweereza wiikisi 2 nga nina okufa nga ku ssaawa ya leero nze nina omwana wo Kalipiru wandibadde musajja n'ovaayo n'oyogera ng'omuntu n'osaasira ebbujje lyo olw'ensonga nti ebizibu byo n'omwana wo tebibakwatako n'omukazi wali otuddekawo wansi n'omukubira ku ssimu n'omubuuza buzibu ki maze ennaku 4 nga nkuba ku ssimu y'oyo omusajja ezange zonna yazibulookinga owulira naye aliwo gumu kukwata masimu nga abega omukazi okumubuuza wawaakola ki wawaali tamuwangayo wadde ssente bwe yasembyeyo omukubira essimu n'amubuuza yamugambye nze bwe mba sikuwadde leero ssente kitegeeza sikoze eki sizifunye. Tosobola kukwata mukazi gwe waleka nga okubye nga n'eddwaliro libanja n'okwata omutwalo gumu omwana ayonka ayina okulya ayina okunywa n'ogukwata n'oguteeka ku ssimu ate otaddeko omutwalo gwennyini Abudu oba musajja muzadde kati gwe ssaawa zino yes gwe nyinza okuba gwe nnina oyinza okumulabira omusajja atunga naye alina ebimutwala. Kati kankubuuze Abudu mu bulamu bwo okubeera ng'ovuga eggaali naye ng'olina amaka g'osulamu nga baga nti wali wa Abudu n'okuba ng'ovuga emmotoka naye nga n'ennyumba gy'osulamu ekulema okusasula kiki ky'osinga okwagala? Buli omu alina endowooza ye buli omu alina okwagala okwesijja gumusalira mu teyagula nnyumba biki biri bibye bwato bwakola ki anti kati wenkifunidde mu fiya oba okulumizibwa nti nze gwe yaliwa wiikisi 2 nga bwagenda okunzita ate mukadde kano nze omu ali mu kuyamba ansonyiwa okubanga nkyogedde nti nyamba wabula nze omukyala gwe yaze gwamanyi nti nze nali mukwano gwani wa Kalipiru era omukyala yagezaako n'okwogera ne Kalipiru ng'amugambye ebigambo ebyo n'aga nti Edi nze ngenda okukola olumbeeru mu wiikisi 2 ngenda kumutta
abigamba mukyala omukyala n'amugana naye ku byonna Eddie byakubeereddewo n'abasawo be mutambuddeko nga yabakulaga kino kyosazeewo musasula n'amugamba ajja nfumbirwe bwe mba nze gwakola ki bwe mba nze gwayagala n'amuga twagenda ewaabwe eyo ku bbaala ye eri sayidi z'Emasindi Kalipiro mu motoka yalina miliyoni zaali 10 n'ezo 12 nga nze gwatumako nanga genda oguleko wali ebintu genda osubuleko walagi bwati genda okole bwoti nga tutwala ebintu eri ku bbaala saasobola tolako wadde 10 n'ekyo naye Kalipiro we twatuuka ewaabwe teyanfunira we nina kusula nganze gwaleese nalina kuyayaana nsule mu bbaala mu kawunta n'abaki sanga sente zaali zetogumusalira kikiri kye nagambye kale ekyo tukiveeko naye EBM osobola okulemererwa okubba miliyoni 12 oba kale balansi waayo wa 7 n'otwala emitwalo 10 tekisoboka ennaku z'omwezi 25 nze December Christmas yesebo nze nali mu kkomera lwa Kalipiro nga ngamba nze natutte sente ze ez'omu bbaala emitwalo 10 ebyo nawe binyumya luli last time saa zino ogambye olina omwana wange ndina omwana wa Kalipiro otyo mufuna bw'atali kitaawe atali wa luganda lwe kaakati mu kuziika maama wa Kalipiro awumule mirembe we namanyira mukyala wa Kalipiro ng'ate tamanya nze nzekka n'okumanya mukyala wange ng'ab'omukwana abakyala ne batandika ng'ab'omukwana abasajja mukwataganye mukazi wo amanye owange n'owo amanye ki owuwe kaakati we baakwatagana mukyala n'asigala nga boogerezeganya nange nesigala nga ntambula ne Kalipiro n'emirimu gyaffe nga bwe gyali egy'okuba nga mutwala wonna waawulira waakoze eki waayagadde era ekizibu we kyazze nze omukyala gwe yasoose okunoonya ng'owooluganda lw'oli naŋŋamba baaba mwanyinaze mbadde nga nkunoonya nnoonyeze ennamba yo wonna wona ekoze eki embuzi naye bwe ŋŋenze ku YouTube nzijjukidde nti olina sitole gye wakola n'ogaba ennamba kwe kugifuna ne nkukubira naye ndi mu buzibu weebuti ne weebuti ne weebuti EBM nagenze okutuuka ku mukyala nga wano yamukuba payipo nga bw'olaba ezo eza tenti n'amwabya nga bw'omanya emibiri gy'abakyala migonvu yamukuba payipo n'emwabya kino ne kidda eno kino ne kidda eno nga balina sooka mutunga n'amusimba amannyo. Ani asimba? Omusajja mwennyini. Kiki omusajja amaanyi galina omukazi alima mulimu. Kino kye ngenda okugamba. Buli lwokeera n'ogatta ebintu bya mirundi 3 oba 4 ate ne bikulemerera okukozesa gwe n'oyagala ebimu obirage nti tebiriiwo ebirala obirage nti bye by'amaanyi kitegeeza ku bino by'onafuyizza n'ofulumya n'osuula n'otabiza gye wabijja era nabyo bijja kufuukira ekyo kye baakola kye baawalula. Kaakati ku ssaawa eyo Kalipiro yali afuuse mulalu ng'atabuse n'atuuka n'okukwata omukazi omutuga era n'ebintu abirinamu neene enjala ng'amutuga. Ntuuka ku mukyala aŋŋamba naye mwanyinaze simanyi kye tugenda kukola mu nju yansuulamu siina kyakulya siina kini n'omwana ayonka omulumi bunnuma nga n'okumujja ano tuuka wali nga mumala mukwatako. Okitegeera kaakati EBM nze sikyawangako Kalipiro ate ne wemba nakyawa Kalipiro ono omwana amufunidde mu kiseera kyekimu n'owange. Okitegeera kuba owange yali tanafuna ng'ate ono yakola ki ayina kati ate atuuka myezi ng'ena n'owange akola ki afuna kati ono ye yasooka ozaala owange ye yakoze eki eyasembyeyo kati naade sobola kuddira nsonga zange na Kalipiro kuziteeka ku mwana era naade nina yamba mwana ono musembeze wawe nkola ki oba nina nusu 10 oba nguze eki kye tulina okukola ki saa zino kati lwaki ovaayo mu kamera n'ovaayo n'ogamba ebintu bye mwandimalidde ebbali n'obiza muki nembiza mu kamera nti ngezezaako nga luli we nagezaako noonye Kalipiro naye ng'essimu zange zonna takola ki yambulookinga. Bwe twavudde okwo ne mpulira n'ebigambo byakubira omukazi byamuvuma
owuwe gwatamanyi wawaali gwatamanyi kikyakola kyalidde oba omwana anywedde ki wabula bwe yazzeemu okwogera yagambye nti gwe ekisinga okusumbuwa waŋŋambye embunze natu omukyala yagenda bwokera n'okolera mukazi wa bizinesi n'omugamba nti yiyo ngikukwasiza eba yaani ku mwenna eba ya mukyala wadde gwakoze eki wadde gwataddemu nobako n'obuvunanyizibwa ku yo. Kaakati omwami oyo yakeera n'akola bizinesi ng'agikwasiza mukyala ate n'okutuuka okukola bizinesi eyo gy'alimiranga oli mufumbo ofumbiddwa mugagga naye bakukozesa ofuna emitwalo ago 2 naye ng'omwami asoboleeta ebbokisi ya ssente ejjudde nga ya miliyoni nga 3 n'agamba zibale ng'ate akutunuulidde bw'ati n'omuggo wali naye nga n'ebiri gy'aba akulekedde egy'akameeza ne balansi bw'oba omufisizaako nga mukama ayambye osobola mulaga nti nafisizaawo 2 okitegeera yenkola ya kalipiro kati bwe yamaliriza ng'omukyala tasobola kuleka nnyo bakozi kubeera mu bbaala bokka nga naye alina bbeerawo omwami ono n'alaba nga ate kitandise omunyiga jjukira tasula waka bw'aba wakujja aba wa ssaawa 9 ku 10 ate bw'atuuka kweza essaawa omwami ayagala amazzi agookya oba tewali manda oba weegali oli waddembe gwe omukyala eyafumbirwa ewa kalipiro okunoonya obuveera oba amanda gali ge wazikizza n'amazzi ogakume paka we gakwata bwe byonna obijja oli yandigambye otatana linnya lya mukyala enamba y'omukyala ogiina enamba y'omukyala ngiina kubanga yagenze okunfuna ye yasoose okunnoonya ng'afunye eyange somera